okutwaliza awamu sente bwe tuzikola linda kwa 29 Oktoba kyekikulu. Oktoba yani Oktoba muyimbi omuyimbi Oktoba agenda kubeera yaifani muzukulu wa Walusimbi omuyimbi Oktoba yani Golola soko tuli wansi Golola ekamba nnyonnyole Golola ennaku z'omwezi 29 Oktoba abaye mwami sirika ennaku z'omwezi 29 gamba ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 zezo yogera 29 ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda kino kiki gwendako ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda 2022 tugenda kubeera ku Freedom City Oktoba mukazi naye Golola kakazi kino kiki kyonkwasizza toyogedda bagamba mwezi gwa mutunda si Oktoba era muzukulu wa Walusimbi jajjawo wamuwadde invitation nga ennaku z'omwezi kati atayogera oluzungu kasito oyogera oluzungu ngeze okuwulira Oktoba ayina ekitengo ky'enyondo Tokoze Enyondo twogere ebintu ebirala ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City mutunda kikyo kyenkugamba Oktoba neda kati kyekiseera omwezi baguyita mutunda baguyita batya muzukulu wa Walusimbi mutunda ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City kandeeta obuugi bikomyawo tugende jangu muzukulu wa Walusimbi omwezi gwa mutunda omwezi gwa mutunda bazalava bikalunye bange tubeereyo ku Freedom City shegenda kwata fire ngenda kubeera akatate ngenda kulwana enyo kokwate kunja omwezi gwa mutunda kigenda kubeera kikali netta abatu omwezi gwa mutunda gwe bayita ogw'ekkumi omwezi gwa mutunda gwe bayita ogw'ekumeka ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubeera Saturday nyinza okulirayo oluzungu nezokka ngamba Oktoba muyimbi kubanga mu Uganda wano abayimbi mbamanyi siwulirangayo muyimbi gwe bayita Oktoba nyinza okulira Oktoba kakati nengamba ate ngeza okulira mugweko 10 ne mugamba tekisoboka baguyita mutunda baguyitani ne Chris Evans ono muzukulu wa Walusi ono muzukulu wa Walusimbi musajja wafumbe era newunyiza nnyo okuwulira nga mpulira naye mwana gwenjagala otukuba omuzi ngenda kubeerayo ate nange mu lwana lweluddako ngenda kubeera bajje omwezi guno ekigambo nze njagala nkubulira yenze muzukulu wa Walusimbi muzukulu wa Magunda Erwanga nsebuka mu mutuba gwa Kigumba emuwuwe yenze Golola ew'effombe era nga yenze nkulembera olunyiri lwa Kyankeera kati ate gwe muzukulu wa Walusimbi kyekino ekise tekwogera luzungu tomanyi bwe kwepulira oluzungu nyina neŋŋamba sisi kwa sisi lwaki oluzungu lukunyiiza nnyo tolumanyi bumanyi Golola buli kimu akitabudde banna show tugenda kuba lukoba tebigenda kubaamu CD that's why abayimbi ffenna abagenda okubeera ku show tuli mu rehearsals omuyimbi yenna ne woba munene otya nga toze mu rehearsal then automatically batogenda kuyimba rehearsal tugitandika ddi rehearsal yote bakuyita kugezesa tugenda abayimbi mwenna
mbasaba bane mubeerewo mu rehearsal tetwagala mujjaawo ate tubagaane kuyimba n'olwekyo nga Saturday 29 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi mubeerewo. Abitex Promotions bwebanga yeetegese muba mukimanyi yesinga. Abitex Promotions ye company esobola okuteeka miliyoni 3 ku stage kwokka just kulaba nti abantu basanyuka. Osuubira abantu nga bameka ku lunaku? Abantu sobira abasukka mu 2 naye nga bw'omanyi nti Freedom City yejjuza abantu nga 1,000. So abanaakeera be tujja okurisiivinga. So nze kye mbasaba muyingire mangu kyo tugitandika essaawa 10. Tiketi bagenda zitundira ku mulyango oba balina? Tiketi tugenda kulangirira wawe tugenda okuba nga tuzifuna. Naye nga ssaawa zino nandyagadde mugule bifo musobole okuba nga okugula bifo tulina okuba nga otubuulira time ya tiketi bw'enaaba etuusira naye tujja kujja tubanjulira enteekateeka eyo. Okuyingira kugenda kubeerako kyawuliro kyange begenda kuyitawo nga buli muntu agifuddeko buli wamawulire abeerawo tewagenda kuba kibeera mu kibuga mu Kampala wano. Nedda waliwo omuntu abeera nga bw'omanya alina ssente kitegeera alina ssente ate alina n'erinnya kitegeera kati yandisasudde ab'amawulire ne babuutikira lwenkiyanze. So nasanyuse nnyo nga Vanessa abuuse mu ssanda weewaawo kirumamu kimenyamu omutima akusaidiye naye ate nze newange mu bizinensi kiba kinkolera nga Vanessa yakoze ki yekyanze. Abasinga balowooza nti oli musanyufu lwakuba oli musajja mukulu ebyalabo byakugwa kkulu. Anedda eno bizinensi kati Abitex atadde mu kino sente mpitirivu ng'ogenda ova eri ogibuutikira olw'okuba gwewasizza nemugamba munnaye lonki tugitaddemu sente togibuutikira. So okukyalako okubadde naye mu kwanjula wali kwe kubadde kukwatagana n'eddeeti Saamagezi Lwasa jangu ogule table Freedom City nga 29 weeyagale oyinza n'opanga waawo omuwala omulala gw'ojja naye tupanga emikolo kuba bw'ogipanga making sure ofuna ddeeti etali ya 29 kuba wano wewali omulamwa ogw'amaanyi. Affe tetukuba semi-live naawe tetuyimba live music buli kintu oba okiwulira si bino mbw ate twalikodinzeyo obuloboozi mubuuliro eri muwala baki ng'abeerawo so si bino mbw ate kino live ate buli muyimbi amperekerako bwekityo bwe kigenda okuba. Munsubire ku stage ssaawa nga 11 kitundu baffe twagala setandika emisana kitegeera kyekisinga obukulu. Chris Evans, waliwo abayimbi abamu abeekwasa mu kivulu kya lutalo nti bandi gye bakola naye ebivulu by'abayimbi abalala sibimanyi sibinako idea yabakubira engeri embi tusubire nti omwo temubeeremu kwekwasa bwekutyo ku sayidi y'abayimbi. Kwogera ku bivulu by'abantu temanyi ewange show egenda kuba y'amaanyi nnyo. Bayimbi abatakoze rehearsal temujja. Abayimbi bano bonna okoze nabo rehearsal? Bonna balina okuba nga bakola rehearsal abamu bajja abalala batandise kuba obudde bubadde bukyali naye ng'ekikulu ye Saturday 29